This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Some artists make noise, others make waves, but legends, they craft symphonies. This October 4th, Uganda's most iconic hip-hop artist, Navio, returns to the stage in a once-in-a-lifetime orchestral concert experience. Years of music, verses, victories, and vision now reimagined through the power of a live orchestra. Come see your favorite Navio songs like never before in a VVIP event at the Serena Hotel on October 4th, beginning at 7 p.m. till late. Sponsored by Kampala Serena Hotel, Capital FM, Bel Air, MTN Momo, Pepsi, Safe Border, Afro Mobile, and MTN. Ministry y'eby'ettaka amayumba n'enkulakulana y'ebibuga etegese omwoleso gaggadde ogusookedde ddala okuva nga 26 okutuuka nga 28 ogw'omwenda 2025 awo ku katikati grounds erugogo okuyingira kwa bwereere jangu osinkana abakugu mu ttaka amayumba n'okkuba plan jangu ofune omukisa okukebera ekyapa ky'okubwereere omanye n'enzimba empya ey'amayumba gw'ayagala okwolesa kuba ku ssimu nooti 778 873 nooti 32 omwoleso guno guwagiddwa Ministry of Lands, Housing and Urban Development negutegekebwa Douglas Events. Ari ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda namuza kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyefu ndyefu. Ara bora babaddi. Abachala. Wele somoyo manyembuto. Katonda ya chembuto. Genda wedi waminge. Oya bawereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Akibwa ina guno omugogwa Musa white star premium detergent. Waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Bakuganye gundi yakuganye chama. Okakozeseza nnyo. Anti kati gwe tolabayo special edition. Hey. Ntambi sebo. Yes. This is a special one. Welcome to another special edition. Thank you. Of Kasuku Live. Omusajja bukyanga ava mu komera twaite tutulangamu. Maddenga nda comments yeyo. Naye Ntambi ne Kasuku babaaki naye abana Uganda bayina ebigambo bannange nga babyogera nina gwe nalabye oli ng'amugamba nate bakoze wonna Sunday Nation mbwate nga tajja Kasuku Live katete yabadde ludda we Ugandans abana Uganda naye madde wano nno mu mutwe akayimba kagundi ne kanzijira akamayinja ke yakubidde Amisi Kiggondo yakapya ayina akayimba ke yakubye bakayita Amisi Kiggondo aya mayinja banna Mastones naye wayi musajja waffe mayinja kamuleke ate oluyimba yarukubidde mugagga waffe ng'amuwaana so big up on yourself. Nange ntumiddeko ku mugagga Baba Yasin. Baba Yasin. Baba Yasin nakuweza ku message tonnagiddamu nsabo kebereko funa nnyingi. Ajjagiddamu. Naye olaba message eno keberayo ka audio note ke nakusindikidde ka dakika just 2. Baba Yasin nayogera naye ng'oli munda wali. Nangamba twabadde naye wano. Waki teyatugambye. Nga simanyi. Ne mugana naye yadde tamanyi. Nali simanyi. Wali butamanya. Wali butamanya. Musajja mulungi. Yeah. Kati ku police okyaddayo ku Friday. Ate nankola yoki. Anti senga bakubira wano nti waliwo wano omuntu agamba nti akumanyi ku police ku Friday ogenda. So nagwamu ekyogwe ngenderawo. Ku police. Ile Kasuku ati nsasira mu ate. Ku police ogendayo.
ekiwuggwe nakiweddemu empewo yakugwamu buli muntu ali kiyitamu nga Katonda mu ggulu nakiwuggwe ekituufu efezo ogiyitamu n'ogiwulira nekuhiitinga nofuna experience yo then nokomawo nogenda kukiddako musikyalina mu kiwuggwe wadde kooti neyoagaye kati tukusalira oba remand manyi survival kit yange sente zerina obba nazo kyenina okukola at least for me I know kati nsasira abashalom abatanda bakuyingirayo wadde naye nga kulikayo eruzira tubaye tetwogeranga mukko keruzira wano naye kulikayo nalaba betwajjaawe embeera teyali mbi eyeruzira yeruzira no okay wanti kyengamba kiri bekiti of course omuntu omusiba it is not something that is simple but then waliwo wogenda nolaba edda kati nali wano ne muteeweta nga tunyumiza conditions z'omukomera vis-a-vis what is happening these days bolaba abantu abavaayo bolaba n'engeri gye boogeramu nammwe babakwata bulungi you know all those things noga nti okay kale wanalaba mulina kantini akawunga temulya oba olina sente oyinza obutakalya akekomera naye n'olya kano akalala ke basobola okukukolera okugoyeza kano akalungirungiko yeyo embeera kale kulikayo ebisigadde tujjalaba betujja bikwasaganya bagamba nti gundi be yagamba nalukoola yagamba Namukasa ekkomera liggwa obusibe buggwa ne gundi asiba akyogera MC Mayor kushoja akolera abasiba mwagala nnyo la statement otwogedde otutta osibe buggwa kanyampisa na buyonjo oyongedde otutta sajja yali wamaanyi gaddala Kasuku MC Mayor ye watabbo so proud of him kale soko obuze kubatulana n'abatuwuliriza banga bali Kasuku live mbanirizaako nnyo olunaku olwaleero amanya atamanyi nawe yavudde mu kkomera nga bali bakusa emyaka ena ng'oli Kasuku live omuntu nga waakajja amanya nze Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade encyclopedia the orange cat aka ex-remandi yes Ntambi kye nakwagadeko kiri kimu omanyi waliwo abantu abayogera ku internet balyose ne bamusibayo kibiki ne kyakanzigira kati you paid a deaf ear to those people. Of course. You didn't reply any of them. Yes. Why? Because you understand. Like eri bakita University of Understanding. Engeri jo inoko okwasaganyamu ensonga okwasaganyamu abantu otakkanya nabo. How to compromise here and there. How to avoid the trouble. Mu byonna. How to avoid the trouble. Because it is trouble which took me there. Kati obera ovuddeyo nga twagala kudda you have to avoid trouble at all costs. Ensi n'ogijjako amaanyi. Tokyalina kino kikusumbuwa ate n'obakira ono wata naye nga kutaddeko amaanyi geegama and then you go back. So sagala beera nga ba lost bobon so learnt nothing and forgot nothing. So bagamba they learnt nothing and forgot everything. Definitely. Yes. Ekitegeeza French history wamusoma. Namuyitira ddala waggulu. European history. European history oyo nno waliwo omwami bamuyita Mpamire. Tichampamire atali ono wa comedy Tichampamire waddala gyali ezana asomesaayo naye ndo yasi full time kati ali Mengo full time yaliko ne ku alliance awe Nansana ebiseera yatusomesezanga European history ng'akwata Nansana ne standard high so Tichampamire nkubuuzizzaako nnyo oli otya how are you sir ndowooza nja kufunayo ko olunaku mmukyazeeko wano maybe wasomera Lubiri si Mengo. Lubiri yes. Mengo egenda celebrating emyaka 25. No, if I'm not mistaken. Bali bazinga bagala rani yaabwe. Actually gundi yabalimu ono mwami yani Ahmed Bogere Masembe. Nete yakomawo. Mu one of those episodes ze nali njagala tukole nali njagala tukyazeeko Tichampamire. Najagala tukyaze Mpamire ono ne Mpamire oli comedian. Batuule bonna. And I want to see how I can work around it. Mbatuze ku meza ye munjabafuna ku standard high. I know. Tukole yaka. And I think there are also other prominent hobbies aba Mengo boyina okunonya bali out there. Ngani? Simanyi nenga je bali Mengo yali so academic. Nyonyo kati abantu abasinga bali eyo. Felubiri twali mwali nga muzanya. Sikuzanya buzanyi. Yali vice president wa Uganda second year somera waffe. Lubiri yes made in Sereko ya somera waffe. Bamujibuka Sule, ba Eddie Kenzo, ba Natinekani, ono mwala Fiye, ba Frank Ntambi Wayne Balkeza, Pia Pounds, ba Sasha Brighton, ba Kungu, akongutu ya somera waffe.
Kulaiji. Tuina some big names, my brother. Tutusanyisa. Kungu alabika. Nawe. Mukyala waliko erubiri. Nishakane bate membo. Wakolerayo kibiina ki? Senior 4. Bw'ova kwa mother of peace. Queen of peace. Naye kati gwe kitegeeza osomedde mu kibuga. Queen of peace eri Lubaga walinga wakava ku church. Yasooka ku King Fahad. Enateeti. Emboko ng'evuga. Emboko yavugira ku mutyaba n'agamba muzeeyi we siddayo. Ne bamutwala ku Queen of peace mu Bakatuliki. Kati ekyalaga wakkiriranga bukkiriza oti. Watambulanga okuva ewammwe wali. Okumpi nnyo. Kubeera kumpi. Waliwo ne hostel awo bagita boys hostel ekyaliwo. Weweeri. Kati Erevo n'olagawa. Bateme. Bakutema. Lubiri yali etema ensingo. Bagoba wumbwa. Lubiri yalino olulimba lwakapeke tema ensingo ya lwava lubiri batema Nathan hoyo. Balimu ya big boy. Tuga asoma. Mugamba nati ntajjangu mu arts eno na njagala kuba science. Nakola meg. Point munana. Genda wumbwa genda. Jitawo. Three things I want us to talk about. Yes. Gana tunagenda deep into eri mu art. Yes. Oli musajja wa National Unity Platform. Era aba National Unity Platform bakusondera ne kasente. Kituufu. Eza David Lewis Rubongo yaziisa ku simu yange. Ne Joe Senyonyi. Ne Senyonyi. Ne tuzikuwa. Ne mulya nyama okuneyimirira. Tulaba babakwata babamalawo. Left, right and center. Parade gye baakola ekutte wansi ne waggulu. Military drills. What do you have to say about what's going on? Tujidde wano ku mpewo nga Wayiso bamutwala ku kooti ye Kanyanya. Bamutwala kooti ye charge sheet ye kuliko era if I'm not mistaken. Kooti ye Kanyanya ate kati yeeriwa. Ye kati wakiba batwaleeyo tebakyayagala baleeta mu kibuga. Kirabika. Kati babagirizeeyo Kawempe. Kawempe Kanyanya. Kati era charge sheet ye ebaddeko ebya military drills. Ebityo. But okusinziira ku research gwe nkoze that parade eyo eyogerwako eyo he was absent. Teyaliiwo. Okitegeera teyaliiwo. So simanyi lwaki bakisigazzaako ekya military drills ekyo, but also ironically era badde ndaba post ya David Lewis Rubongoya ng'ataddeyoko ka video k'abannaffe era abayero nabo bakola the same military drills somewhere. Ezo wezityo nga yeebuuza lwaki tubeera mu persecution eno ng'eselectinga bamu nereka abaki abalala, but kyali kisuubirwa nti lwe tuba tugenda mu kaseera kano such will happen. Such perceptions will happen. Bobby Wine, I think kituyinza okulaba maaso awo kubanga bagala okulaba nti ali isolated bamujjako bana abantu basoka kumujjako body security detail ye wagiraba yo yagenda yo akire wali eyo n'abalala bakomezaawo Bobby Giant naye bamututte, so babelenga banafuya wao. So you believe it's an isolation tactic? Yes, to Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine abelenga ebikonge bye ebyamaanyi. Now imagine nga bakujjemu epesa lya Wayiso amufumbire mu kaseera kano. Ndowooza ku kitebe kya NUP no one is as vocal, as eloquent, as authoritative on how they articulate issues as Wayiso amufumbire for NUP. So bamukusonyemu libadde buli amaanyi nnyo. N'ekirala nsaasira yani mutoto wa watu muntu wa watu bakomeza wabo video we yali nga gundi amchazizo n'omusajja afaisa kungu ngali ku gundi wayo amunyonaga wayo yabawayo yagamba amunyonaga wayo abali ku parade bagansaba nenga wayo so batandise na okukomyawo video eyo nga banyanga bagalo mu castigating anti ya kituusiza, but regardless ne what yogedde, this had to happen. I think this had to happen. 2021 ndowooza ojjukira mu running twalaba era nga abductions oba arrests zaaliwo. This time around I would have expected the same. Musajja affe nejo bamukutte nga ava okunominatingibwa Bianili, but nasembi okulaba nga bagamba babalinga bamusudde ewaka bamusesemye tekinabeera official as per tuzze wano that rumor selector David nalabye ateekayo ku Facebook. So ndowooza times are very very hard essaawa zino to all the decent voices including even us abali mu media, era tulina okuba nga twegendereza nnyo, but kijja kubeerera abantu bajja okutujajinga ennyo era singa tugatta amaloboozi gaffe
ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga eryaffe ne tusalawo ne tubeera of course okutya kubeerawo Kasuku tetugaana sobola kujjawo but maybe also naffe we can reflect on maybe how we trade. If it means critiquing the choice of words, maybe they also matter. Nebirala. Otherwise, singa bakupikinga obera kuluro okitegeera nomalayo emezi jobero mazeeyo regardless nti that is the new normal. They've normalized it. Tekirungi tukivumirira but then it is happening and kiyinza obuta stopping sawa. Right down. Nze we wali wale yange mpitirivu ennyo. Simanyi we kigenda kukoma but neraliikiridde si kuba naffe bokka bali abalala but naawe ali eyo nti sabazi mukizibugamba muno this one is safe. Mutyaba is safe. Tigundi is safe. You can be a victim of circumstance as you saw Uganda fan Sakozi from nowhere. Sakozi ali atya kati circumstance agenda aterera but you never know. Naye wamubuuzizza oba effumu akyalikola ali kaziina musajjange yangambye Ntambi wetusuke tubireeko ensooka empone probably fomulira bikateririmu kati ndowooza Kasuku okitegeera nti you can never know who will be safe. Tuyinza tuli wano kusuuta ntushootinga video babeerawo abayita waawo tugola police egizenga fenna batukutte. So the times are very very hard and tough. Kaseera kano tulina kwegendereza nnyo gwe tubiri naye ekiro obeera wa NRM sikyo lwaki engeri gye nade nina omuntu gwennyumiza ekyatugwako ku Friday naye adaye Ntambi Ntambi yali yape nemuga nti kati ndowooza oli NRM nagamba Kasuku engeri nali nayagala oyagala Kasuku bansiba kati buli lunaku lwenfunawo Kasuku naye kati ndowooza Friday eyo wakubamu akafaananyi tuli eyo kali nate to make matters worse Shiba yayingira nakayimba kange wankoona bankoonako oluvannyuma abasajja bamusiba nengate munaye ensinze gwe basibye ze kangumenyeke kati wali tebagiteekawo ku TV show bali abaana beeri ab'omuluzira bintu balaba firimu zokka nabirako ku makya yali show ya bukedde ya Saturday ennaku nekwata ngamba kale singa nze yabadde wali era bwe nayogera ne Shiba nga nvuddeyo ne muga Shiba nze mbyasenga okunnuma kunkwata ku show yo singa bankwata lunaku lala saali lumeddwa ne nali neesunze nguze n'engoye nguze bottayi wali okuze engoye wayagira mu suuti wali ku ready naye era namugamba Shiba kyekyannuma kyokka ekyo ebirala byali badde birino happening of course because bali bamazeeyo naye awo kyekyannuma okukwatira awo kulwo Friday ne Saturday omupiira gwa Uganda Senegal obutagula byakyo kyakubya Uganda kuba nze yayina egundi yaabwe lekera awo ebintu by'ekisiru tokizza abantu b'e Canada katubanjulire fresh frozen matooke okuva e Uganda ettooke lirituukidde ddala wennyini wooli okuva e Uganda mu East Africa jangu onyumire taste of East Africa mu Canada tukuterekera amatooke ne gabeera nga gasobola okubeerawo okumala emyaka 2 kati nokola oddayo kati ku 437-332-789 mwatu ate tujja gakuleetera wennyini awe ewuwo oba genda ku smartaccessbusiness.com oba ku info@smartaccessbusiness.com kati nabo Ontario tusupplying frozen matooke mu bibuga bino Ottawa, Mississauga, Hamilton, London, Kitchener, Windsor, St. Catharines, Kingston, Brantford. Abe Toronto mutusage ku Lowry Meat Market ku Young Street ate Brampton One Stop African Caribbean Market ku Lisa Street ne Scarborough ku Skyland Food Mart, Lawrence Avenue, Niagara, Kwademo Africa Grocery Store, Main Street. Amatoka gali frozen gatuso kuva Uganda mu East Africa ku mulyango gwo. Anyway, now twalabye waliwo ka short video akaze ali Chameleone nga agamba kapati byebiki mbadde Kenya nemba kuba omuziki ne kyennakoze kye bayita enkoko ekikola abaana nengamba problem eri kyobuzibu bwavuddewa obuzibu is there bad blood between Chameleone and Alien Skin? I don't think there is bad blood but this is about Chameleone who knows the industry in and out of the timing nga you have to provoke what could be a ruthless fan base for a reaction. Yes. For a reaction. He's playing politics of the industry. Definitely, and he's one of the masters of it. Out of the blue, but nga amanyi nti wenkwata kubano, I'm going to provoke their reactions. They are going to react ruthlessly. And then for me, njaba nfuna visibility era mbera ntambula. Chameleone ndowooza for the last 2 weeks abadde ali
hot and cold what but then for that omanya nti alina lifeline gye yeewadde for these reactions and is the kind of person alina thick skin Chameleone ebintu byayiseemu ebivumo ebimuvumiddwa tatya even the biggest scandal in a divorce ya mukyala how he managed to ne biyitawo kati byagenze naye kyentero gamba abantu awo you have to face your greatest fears olaba kadi example kadi zengendo tamuza ziri bbiri esooka yeeyo ogambye nti kadi neba kuyita ku police ogenda bugenzi kyakola ki nina gwe nakigamba wano omusajja wange nangamba akasoko lwako bagwe tobimanyi naye gwe komero olimanyi ne mugamba kali but sometimes you have to ekyo ekintu waliwo yakinjigiriza era nange kati polisi naziyingiranga bwe zifuluma kati lira wengamba nti kati sikyayagala kimaya tugende tuyingireyo kati ekyokulala Chameleone yalwanisa nnyo ekintu kya Daniel ekyo okuspiringa mu mawulire ndowooza bali ne balowooza ye kaadi gye bagenda okumuzanya bamukwatireko ne kijja mu mawulire ne kihappeninga kati kyawedde kati buli omu akimanyi bali mu divorce proceedings tebakyali bonna kati ekyo kyakoze eki naye alwanye nakyo emyaka mingi okulaba nti akikuuma awo ate nga mu kusooka yalinganga akitya abadde ng'akitya nnyo abadde ng'akitya era nga one on one abeera emotional ati tubyogerako but then kyatuuka kasaana n'agamba I won't be held hostage of the situation let me face it sometimes you have to face your fears head on no oba bakubye n'oswala ekyo ne kivaawo oba owangudde nomanya nti ekyo nakikola ne kiggwaawo so Chameleone is playing politics industry definitely okuusinga beef as an economic warfare mukaseera kano nti kati fan base ya Iryn ye y'amaanyi yeriko kati aga social media kati boino provoking kubanga akatiba nga wekaali ntino bali balina entalo zaabwe abasatu the BBC nga it is bibe provoking ogenda okulaba ku side ya Firebase zino bali mu politics Bachayina budde bwa music and art. Era Bobby yali akola interview awo n'agamba ebyo eya Big 3 naye biveeko kati tuli ku birala. Kati era kyasobola kukubayo mayinja. Bebe Kulu bafuka ba mukwano bati. Ne Kamili. Oba okitegeera nti ojuka ne bagezaako ekintu ky'okwagala okutuka mu battle. Naye ng'olaba abantu bagamba erye bbugumu lyavaawo erya rivalry eringa mwe beefinga so tebijja kutunyumira. Ekyo ne kifa. Naye era Chameleone okumanya nti nno omusajja amanyi media. Ne wano album ya Bebe Kulu yalinga yeyogerwako mu mawulire. Olaba yagenda ku comedy store na pokinga yo najabinga mu namala nabiyegana chanze nade ngamba bidala naye bangamba omukulu yali anyize yanyize lo musajja nagenda namugamba why tubireke oli mukulu munnange kitukole ki tubireke kati nawe mukaseda kanonga mga Chameleone yetaagawo ko ku mawulire agatambula because that chabada thriving irake bang amawulire amanyengeri yo gaza nyingeri yo gachanga yogeri yo pokinga reactions kuba kubisala ya printing echali ya manyi bamubye ngumi nagama mwendeka basawo kunongo sasegu yasoka jump beach fananye ngomusayi gucyanfu kamu that is the Chameleone who knows the industry kati mukasera kano otunula mu industry n'otunula n'ogamba luyimba kyo lwamanyi sawa zino Kapati is one of those abantu baluwagala luyimba lulungi nnyo kanzijendu nafuye okitegeera then enfune reactions mu bano baberenga ba kati that is Chameleone era nga wakiraba nti ba masters of the game gendo some industries zonna that is what they do ojukira 2009 ku MTV Video Music Awards Kanye West yalumba Taylor Swift ku stage namugamba award taina bayo ya Beyonce bichina najimujjako na pokinga reactions mba Swifties fan base ya Taylor Swift okitegeera ne bamugamba you are a villain of the natambulira okwo bwatyo ne wano ono yega yani Pete Davidson yali akwanye Kim Kardashian nga baawukanye era we yagenda nga ku X na muthreatening okumutta na bichinga kye kitambula okitegeera wolaba omusajja nga Drake entalo zabadenga nabo ne ba Meek Mill ne ba Pusha T ne ba Kendrick Lamar ngo pokinga fan base ni osubira reaction and before ne Kendrick Lamar no yagenda oyimba ku Super Bowl waliwo oluyimba oba yali alumba Drake lwe bali bamugana okuyimba n'alutizinga n'amala n'alukuba not like us okitegeera so bibi happening world over for those abamanyi engeri yokozesa media as a tool provoking then yoberango ina visibility ngo tambula nga the Kasukus are discussing the incident and actually it's happening now happening so ye ali mu scoringa and then also for now the fan base of Alien Skin that because abasinga ba Gen Z bato
abasinga bali below 30 years. Yeah. So they don't know the Chameleone. Era olaba reaction ya abadani omwana oyo Ibra Kabadia I think yazemu yamuzeemu Ibra Kabadia n'ayogera byayogera tugenda kulumba tukuba obugato simaiti mu skati bichi nakuba little do those people know ate Chameleone is a master wa underworld ye ya gangster kitofu nalindi awo ne bangamba Ntambi jangu labo musajja it was like 2 years ago batuvudde mu covid Chameleone oyo nga kuteka pick up yali this pick up zino za ezisitusemu nga Ford nga taddeko obusawo bw'omuceere obusawo bwa kawunga obusawo bwaki nga akiridde wansi downtown eyo ekisawo kya Nakivuba eyo waliyo emikwesese eyo mubeera abaana underworld abo gangs ezo gibabira Chameleone nga atwalayo bintu ebyo and they told me that he does that every month okitegeera kadogera okulaba nga ne depots ez'amagaali is the master eddako bamiitingako kono omukulu yennyini yes ne beemiitinga waliwo ebbaala gye baalimu waliwo ko kabiifu akaali kaliwaawo ebiseera ebyo ne beemiitingako n'amuggulirawo mukulu n'akita and now that is the Chameleone n'akireka world season na sie Aronix Aronix agenda okwogera statement bamukube folding. I felt so bad when the man folded. Why would you fold? Why would you start? Gundi lachi yakola musajja wange jeko ya starting Lutalo nga aliku is it called what? It was festival ye Colville I think. Na rumba akasajja ka Kendrick Lamar. Nakalumba ebyagwa ne kamugamba onnombye omusajja tugenda okulaba nga akoze post yeetonda obo kitegeera so as an artist you don't have to folding ogenze mu Lutalo kati Aronix ya foldinga tugenda okulaba ate bebe kulumpa ekifaananyi ekya Aronix kyo yalina kikola no and because of the character Aronix yachamuka talina character eyo nga bakagirina eri BD but then obosaza ogenda mu Lutalo ino okumalayo naddala ng'obaze bino nti okay let me provoke maybe bebe cool nti atambulira ko bagenda kunkuba naye ngenda kuyisaawo kino andi kati tugenda aimlessly kati andi waliwo ekiriwo ate ye bebe cool kati takyaddamu kuba olaba ye Chameleone osobola provokinga abeera ali era mu shows eyo n'akuyisaamu naye oli kati oyo yakola baati Mukasa bandaze wano ka video mubadde mulina omwana gwe mukuba ate yaani oyo yayogedde kinga sibimanyi kati omuntu ng'oyo olaba yali yayetanaba kwogera bano nga baafuddeyo ddenga gye baggaayamu but it was a wrong call for him. I know nti ogenda mu Lutalo lugende mungu manyi olina byokufuna but also ne byokufunamu yes alutusi byogenda okufuna byogenda okufiirwa bakuteke mu naye olina hard skin yeyo okubigumira n'olemezaamu and before you know nga visibility eyo gina before you know nga releases oluyimba lutambuliddeko yo controversy kati abasinga abantu bafite bayi tactical and technical nga musajja Kamala wagamba agenda mu Lutalo aimless talina kyagenda kufuna agenda bugenzi fwa tubala babakubirewo ne bakomawo nga bawanisi but then for Jose he knows what he's doing and also on the contrary you don't expect a retaliation from Alien Skin the stagitagenda muddamu Alien naye abala Alien naye na wasonga wamanyi bwa poking and afuna reactions but for Chameleone nagamba obo kitegeera then the fans bo tebalina budde bwa kulinda bajjageza ko kuba Jose ne basigala eno nga beereetera kati ye Kabiri byayagala ebyo so they are playing right into his Chameleone jukira inayo oluyimba olupya luyatadde olwazali waita zali kati ino okutambula nga waliwo ne kino bali mukuzanyira mu handbook ye okay yes I see now Iryn Namubiru yafulumiza akatabo I've seen yo badde okakola reviews ku review nengamba tutandika okuba ng'otambula nako bali bakayita bataka akatabo bakayita ye batya okwefumitiriza what is it nerabira linnya lyako kati we have seen reactions from various people on the internet those in support ekaawo those in support and those against what is in that book for you mu byolabye ekiri mu katabo kano Kasuku keeka omwana ow'obuwala amanyiddwa nga Iryn Namubiru okuva ku nnoomu yaffe eya omukulu tasobya abakulu tebasobya to expose all the dirty linens
especially ku byamutuusibwako n'ebikyamutuusibwako okwexposinga buli ali emabega waabyo ng'agezezaako kubanga bibikirira ebbanga ne kigaana nga byeyongera bweyongezi n'agamba let me put it mu memoir yeeno kambi wandiike bibeerewo era bano woba okasoba mu kutandika agamba nyoyekana bakasavinze omuntu omu yekka because abantu bangi abayita mu situations ezimu I saw you doing a show here on Monday and the clip was cut netigenda ku TikTok but the reactions, the comments, people were in support of what we are saying that abantu bayita mu bintu bino ti family members bakoze abantu ebintu abaana naliko kuandika comments mama wange nange yankola bwati mama wange yankola bwati tata wange nankola bwati so bye bintu ebi happening buli lunaku awantu awamu but because of the society gye tuwangaliramu nti twakuzibwa okubanga tubituulira ne tufa nabyo before you know someone nga going the suicide nga yejje nawo kubanga takijjeeyo oba kitegeera nti obeera n'omuntu nga akucojja naye ng'otya okuzzaayo and then n'ofa ekisiiri depression nettuka abantu bagenze ku drugs bagenze ludda wabaluzinze each and everything because of family issues nga zino nga ziri very despicable. Now my take here is nti they should let Iryn spit already she spat weebiri twakyali kyakukyusa yayogedde dda biri wano twakyali kyakukyusa akatabo kali mu saturation buli wamu era my take was when baamu kyeyalebudde then the family esobola okugenda ne muwawaabi when I talk to Iryn yangamba Ntambi because namugamba the challenge we are having Ntambi ngenda kukwata akatabo kano nsome wensoma then you find people abagamba Ntambi naye tayiga tumuzeeyo mu kkomera but yet from mulimu gw'amawulire now this is like the movie film video translating songedde muchange sije muchange angamba gwe tofaayo everything china proof yacho so don't worry we go and review the book osomeyo ne ku chapters gwe zinabazikunyumide but mutemuli mu kinyuma byannaku ennaku ewedde emirimu Kasuku era bano wenkubira disclaimer nti owemmeme ntono tokasoma ne wano wetugenda tolabawo tusigale wali ku Chameleone alien skin olyoka okomewo olulala Kasuku nga alina kyataddeyo ekirala lwaki olwo chapter eno ng'ayogera ku taata we my father taata wa amuzaalira ddala era bano olaba agamba the unintentional absentee in my life kubanga yakuzibwa bamugamba taata we yakulekawo yakwabandoninga mama kyeyali yamugamba but nga omwana ono eyo chapter 2 bakintandikira ku chapter 1 nagisomere wa muganda wange sako okitegeera so wanali mu kunyonyola ku taata yo gwe bakweka mukweke mama we yakweka n'amugamba nti taata yakwabandoninga era ono taata wo muto abatata muto aba step father era yo mukataba mu addressinganga my mom is new man one new boyfriend okitegeera nti yakujja manyo g'empologoma so mwana emyaka egyasooka n'abiranga yeebuza lwaki taata ya abandoninga bakiyandikawo kati wanali mu kumukubuulira taata we but also mu maaso eno entalo we zitandikira awamu ne maama we nga mwavaamu ko n'akaseera kamu nga bagenda kweyisaamu empi taata nga amaze okuba nga afa ono taata wamuzaalira ddala yafa bulwadde bwa siriimu taata wa Iryn Namubiru okitegeera kati nga sinakubira nga nkusomera Kasuku there have been many stories which we can relate to okufuna ekifaananyi nga sinakudivinga into these two chapters omukyala Kerry Washington omumanyi yes alina memoir ye naye bagiyita thicker than water eyo bali bakola promo yaayo n'akyala ku show ya Oprah Winfrey I think that was 2023 na revealinga nga bazadde be yali amanyi nti bazadde be taata we yali amanyi nti taata we nga si taata we nga she's a product of someone ya donating a sperm nga balina fertility issues ne bakimukweka paka we yakizuula nga mu 2018 taata we al Washington nga si yeye ningo omwana bamukwesa ebbanga n'ebbanga paka we yeezuulira naye omanyi okubeera ng'oli mu bulamu nga tomanyi taatawo bw'olina okusketchingola emyaka 3 emabega ani ya donating us and sometimes they are kept confidential okitegeera nga tamanyi kati mu memu eyo thicker than water she exposes the family so Iryn si asoose olaba Oprah Winfrey yennyini mu 1986 nga gulawo show eyo natwetera story y'okumurepinga at 9 years kazini yamurepinga kazini teyakomaawo anko we naye n'amuddako anko teyakomawo family friend naye n'amuddako nga barepinga muntu omu Oprah Winfrey olaba omukyala Demi Lovato taata we step father we
ne yamuraping era wola be documentary gye bayita Simply Complicated okaba n'amaziga bibindi ebintu ebituka ku bantu world over mu nsi yonna era Iryn mu chapter eri 1 nawe nasomedde abantu taata we oyo stepfather mama we nga amaze okugenda e UK nasika stepfather we nga yali asoma nnyo ebitabo novels ezo ninga mulimu ne pornographic material natuka ko ekiseera nga omwana amutumiza amaaso agenkaliriza agali promiscuous wega amaaso ga I will eat you oba kitegeera kati bintu bybayitamu olaba Nicki Minaj agamba nti boyfriend wa mama we yamurapinga nga ine emyaka 8 oba kitegeera so people have been coming out olaba musajja wange Eminem yeye atugamba taata we yamulekawo nga wa miezi 18 taata we Marshall Bruce Smathers the junior miezi 18 na akulale mama era mu luyimba cleaning out of the closet ne without you era abyogera naye mu kusemba wano yagamba nti life yo yayita maybe ate yamuwa kino kyali nokuwanga ne lyrics azikuba so wakintandikiddawo okukakanya bali na Uganda nti ono si yasoso kikola bakakanya akajanja the moralists kuba kabadde kayitiridde wakitabireka I'm sorry mama I never meant to hurt you I never meant to make you cry but tonight I'm cleaning up my closet okitegeera but bamalambi ne baddamu era namukubira akayimba nga yetonda mama we Debbie Mathers nga Eminem mama yamina yamala nafa ntatana namala nafa so eyo gye tutandikidde gwali eyo oleme kujajinga Iryn now Iryn wano mweno chapter yokubiri ayogera ku taata we my father the unintentional absentee in my life omusajja ata ekitali kigenderere kubeera nga ndekawo atya agamba nsoko ku meeting my biological father nga nne emyaka 7 ku 8 era n'agamba nti yali atambula emitiana eyo bazaalibwa ba Shalom ne Ronnie ebukanaga eyo abazungu ebukanaga yali ne Mangalita yali omukozi w'ewaka Margaret nayimirira nasonga mbasajja abaali bayimiridde abasatu namugamba oyo yetaatawo omukwabo yetaatawo naye mugeze teeba yani kwaba abasatu imagine nasoka nasonga mwasoka mutyaba nti siyo nasoka mukasuku siyo nti oyo okitegeera so bwatyo nga amagulu gamufamba the curious legs nadduka bwatyo nabiranga amugwa mukafuba omusajja oyo eyali taata we ali mukunyumiza omundi ogwasooka okumulaba nga alina emyaka 7 agamba with a mixture of excitement and fear nga alimu okutya wabula ate nessanyu ya reaching omusajja oyo wabula tiyasuka kumugamba kigambo na kimu wabula n'akyuka n'amugreetinga mu warm welcome eyo bwatyo era teyamala kaseera nakamu ina kazini wali amuyita Antonita gwe babeeranga naye Antonita namunyumiza abantu mu episode eri nti oyo mama wa sister wa mama we yazaala omwana bayita Antonita naye nga yali muto bambi mama oyo so n'abakasukira jjajjaawe so wanaagamba nti he wasted no time in inviting me my cousin Antonita, her stepbrother Moses, Chidi and Nani to his house. Taata ono yabayita bonna bagende waka. Bamaze okubanga bamusanga awe mitiana. Wabula agamba bwe batuuka ewaka n'abaaniriza bulungi nnyo ne basayininga mu kitabo ky'abagenyi era waatyo n'aba introduce. Taata we yalina n'ekitabo ky'abagenyi. Yes, taata we yali wa matanda nnyo. Ne basayininga era mu kubasiibula n'ababa ssente wabula ye Iryn gwe baba ssente ez'ensuso empitirivu mukko era kazini ono Antonita n'agamba lwaki gwe bakuwadde nnyingi olabuuza taata amugamba ono muwadde nnyingi kubanga ye muto but in reality Iryn yali mukulu w'abano naye nga alaga omukwano ogwo okitegeera Iryn wano akugamba nti we yaddayo ewa jjajjaawe bali abeera bajjajja waabwe emitiana namukozi ng'ayagala reporting amawulire ago amalungi ogw'okubeera nti no yali bikutato mundi gwe ogusooka the big news bulire kyaliwo I had finally met my father. I was practically bursting with joy nga musanyufu bitya thinking my mother would be curious to hear the happy news owulira ngalowooza nti maama we agenda kusanyuka nnyo nti final olabe ku taata ewulira maama we kye yakola when her man heard that I had met my biological father ayogera ku step father we we yawulira mbu nno Iryn asinga taata we waddala he was too shocked yatya nnyo that yayita n'akubeera mu meetinga era Iryn akirealizinga nti bano ababiri step father we ne taata we baali beemanyi era nga omupiira wagula babiri okusaza emitiyana era nti bali bawagira tiimu y'emu
naye mbi ono stepfather naye yeewuunya nnyo Iryn okubanga yitalaba mukutata emundu gusooka kikulaga maama. Second meeting yaginyumya Iryn ey'okulaba ku taata we bw'atyo we yagenda Mityana town era n'agenda mu ka office akali akatono ku market. Taata we yali akola mu katalawo nga alinawo ka office bambi era kakyali public tax park. Kwe yali akolera amatanta g'okusayininga mu bitabo. Wali waka ng'osayininga mu kaawo. Era bw'atyo n'amuzzaayo waka n'amuintroducinga sister we. Half sister gweta Nansubuga. Nansubuga alina emyaka 14-15 awo Iryn we yamulabira. Iryn wanakunyumiza nti wasooka okulaba ku mukwano gwa muganda we. Iryn Namubiru yeddira mamba. Of course. Yeddira mamba. Atandise okulaba ku sister we. Tata gwazaala Mubiru bamuta Nansubuga. Ono gwanyumyako mbu yamulaga omukwano gwonna wabula bambi mukazi wattu yamala n'afa. Ng'azadde abaana bawerako oba naye yafa bulwadde mu biseera ebyo bambi tetumanyi. Awo kanzirukewo mangu nnyo nkubulira abasinze okuba nga wankwata omubabira mu chapter eno. Iryn agamba, my half sister who lived in Masaka town once told me that our father said, nze omukazi okunzaalamu abaana ababiri abanjoozi. Taata wa Iryn Namubiru yazaalanga mwana omu mu bakyala ab'enjawulo. Nga ye agamba nti omukazi okunzaalamu abaana ababiri yabanjoozi. Kikakasa lwaki Iryn bamuzaala omu mu maama we. So Iryn wali mu taata ye mbuno yali ayagala nnyo nga taziisa skirt nga musajja wa bakazi nnyo. Explaining over the way. He was a scattered person. Definitely. God. Yes. My stay at my father's place was short, just 2 days. On the third day, my sister Nansubuga was asked to get me ready and head back to my mother's home in Namukozi. Apparently, my father had sent a letter to my mother asking if he could keep me a little longer at his home. Tata we atuke shana wandike ebbaluwa agiwandikira mama. Togera mu biseera by'ebbaluwa ebyedda nga tewali masimu Kasuku. Awandika ebbaluwa nti Iryn muleka abeereko wano nange muwala wange ampeerezeeko. Uli mama kiyaddamu. That apparently didn't sit well with my mother and she demanded I come back to her immediately. Ekijjasoboka Mubiru kumyoma ng'omwana wange. Instead of being taken straight home, we met halfway at the city's municipality building. Wanakunyumiza nga bamukute ku mukono bamutwala ku gombolola awo eba exchanging na ku side eno waliyo mama ne bawe oyo stepfather ku side eringa baliwo nabo bamu exchanging emikono babirenga bamuwanisa addeyo nenga cheche aliwo nti mama wa Iryn yatuka ekiseera n'alopa taata wa Iryn mu kooti y'amaka nti nno yali ayagala kuwamba mwana we nakubanga amukozesa bwa house garo ogwo musango nagumuteekako ulira. I never quite figured out what to call my father in his absence. Tata over daddy. That felt foreign to me because teyakimanyira. And when our paths finally crossed, I was left in a bit of confusion. I settled on calling him Mwami Mubiru. Natasola mwita tata over daddy kubanga taliiwo tabadde wamuleko Katonda nasigala nga mwita Mr. Mubiru. Agamba, I had not seen him for 2 years until one day after landing a job at Viva General Hardware. Abamanyi Viva yawo mundeba mundeba Kibuya weeri. Iryn amaze okubanga afuna omulimu kati amulabo mundi ogwokubiri. Imagine after 2 years. Era Iryn wanakunywa n'agamba nti yali amaze okubanga afuna omusaala gwe tuli mu biseera bya Christmas n'afuna emitwalo 2 mukazi wattu. Agamba, after getting my salary, I got into a taxi and zipped over to Mityana where I found him in the market. Nagenda mukatale. Just like the first time, I handed him 20,000 Ugandan shillings from my new salary along with card addressed as Dear Dad. Najimu Baruwa, wishing him a Merry Christmas. My father lit up with happiness at this gesture. Dear Dad. When I got back home, we had the waka. Nagamba ku mama, ku card gyawadde taata. Mama yatabuka. Mama n'atabuka n'amugamba mu Luganda nga ali very furious. Nze era nkwewuunya mbu watwalidde Mwami Mubiru ssente yali akukoledde kaki? Mama olwamugamba ssente z'ozunzazunza nti oziwa Mubiru yali akukoledde kaki? Namubiru n'agamba mama nga yeerabidde nti wali agenze e UK taata yampeereza school fees ezo yaziwaayo zonna. Agamba, despite barely knowing my father, I always respected him for his intelligence. Tata we namuwana wana ebintu pride n'ebirala osiwe wakulu wawana wakulu. I remember one day when Mama was in the UK and learned through Mama Nora that I was in touch with him. She sent me a clear message in a letter. Nkulaba ngozzeeyo. Should I ever Mama tayagalira ddala Iryn kubeera nga ekitegeeza obuzibu bwonna buva ku taata ne maama. Webali nnyo.
Mama okukyawa omwana ono baati. Ono yayagala nnyo olemera ku taata we. Ate nga mama mulyani anga kirowooza nti ono omwana yali wa nsobi ng'amujjukiza omusajja oyo. Nkubiddeko bibuuzo kubiri mu maaso eno. Kuba Iryn wano akunyonyola ku nfa ya taata we kati bino bigenda kuvaayo. Wano no wennyamizaamu neewuliriza. Hello! I answered my phone one day in 2007 while I was in France. Yali mu Bufalansa awo. Essimu evuga. François. Yes. Hello? Wulira bye yamuddamu. Gwe kitaawe ali bubi. Ali ku kitanda agenda kufa siriimu. Came the reply from the person on the other hand. Omuntu yali ku ssimu yayogera ebigambo ebyo. Webuuze yali ani? Iryn akuwandiikira wano. Yali maama we. Was my mother. Agamba, mind you, my father was just diabetic, not HIV positive. I had gotten him tested and he was HIV negative. Obo kitegedde tata yalina sukali. Ne maama wano mukubira muwala we essimu yamugamba taatawo ali ku kitanda agenda kufa siriimu. Era maama agamba mawulire agasaasaanya nnyo agatata wa Namubiru kuba nti yali mulwadde wa siriimu buli wamu. Ninga omwana yagamba nti testinga taata we ngali negative wabula Yaina sukari. Yes. I was in France when she was very nonchalant dropped that bombshell. That was it. No warm greetings. Tiyamubuuza nako, tiyamu preparing nako, just yamwa cold message eyo. Iryn agamba, in the past I have had to give her a few lessons in phone etiquette. Mama ngatamanyi nakogerera ku simu akambuwala wa bogo. Erambu yeyingirira gye yabayisangamu newaka ne wabeera nga azokuse. Agwe chichi bichi weda nti oyo mukyala nga yali wa boggo nnyo ne ku simu ng'akwata wansi ne waggulu. Iryn agamba, in June 2013 I got the news of my father's death. Taata we yafa 2013. This was akantuka gudde Kasuku anti akatamu akatabo kakutte wansi ne waggulu. Kati wano we tugenda ogenda okutegeera maama wa Iryn nti yali muzibu kanti nti teyali mwangu. Alla mu kufatwa kwa taata wa Iryn byebetu ate baatugambe mbu taata we gyali owaddala nasimanyi n'omwami gwe nalabye agamba mbu gyali. Wana kunyumiza. In June 2013 mfuna amawulire g'okufa kwa taata waabwe. This was just 2 weeks after my return from the temporary imprisonment. Bali amaze okubanga amusibire Japan. Sole Japan nkimanyi. Abaya akakomawo wano waita weeks 2 amawulire g'okufa kwa taata we ne gamutuukako. When I saw Mr. Kadeyo's number flash on my phone, Kadeyo ndowooza yali taata wo mutoba yali abeera ku taata we. A sinking feeling settled in my stomach. Yakitegeererawo era yakimanya n'amubuulira amawulire ago. Immediately nakubira Thaddeus yali manager mu kaseera ako ate nga ali cousin we n'amubuulira atandika okubanga akola ku nteekateeka ez'amaziika kubanga agamba nti buli omu yali alilayinga ku ye kubanga yalina mu kasente okubanga enteekateeka ezo yazibeera mu mitambo Iryn Namubiru. Ekintu ekyo n'akikola bulungi nnyo kubanga agamba nti okuva ku bulwadde bwa taata we 2007 yalinyanga taking care of expenses ez'obulwadde sako n'okubeera nga alabirira batoobe taata we yazaala n'okubeera nga abajjanjaba n'okubasomesa byonna. Gabriel atali Buule owadde yali partner we mu kaseera ako. Gabriel yes atali Buule n'atali Buule Olufalansa alumanyi nnyo komaso was laying right next to me ng'ali awo yali amwebaseeko mpola awo ko oba ku side pembeni badde maye yali amwebaseeko tiyatyaddwa abeera abamwebaseeko esimu yavugira eyo ey'okumubikira amawulire ago era bw'atyo Gabriel bali bakamugoba ku mulimu si ku monitor oba ku Dembe FM kuba si Buule ono Gabriel ayina we yali akola nga bamuwummuzaamu wabula unemployed Gabriel wabula nga suspension ye gwako koolo nga walina okubanga oba yali akoze ki Gabriel obambi musajja wattu atuuka leeti kitegeera ne babyogeramu n'akitegeera tagenda mubeererawo nnyo mu buntu wabula ali naye mu mutima. As the sun rose on this day ng'omusana gwakiridde ali mu kaseera kazibu nnyo okufa kwa taata we, I was bombarded with calls from journalists abannamawulire bakasuku ab'ebiseera ebyo 2013 Iryn jjukira yayokya bakuba amasimu bawulidde okufa kwa taata we. Owulidde one of them wanted a photo of my father wano yabuza okwogera nti yali Isaac Katende yali Seguya okay teyali gwe. I told him I didn't have any
but frankly naye nina nenga sagala kubanga ambibawa naye Iryn wano weewunyiza era agamba nti bawe Gabriel namubuga nagamba Iryn wacho wamaze dobite kamba amawulire kwakwata nga tuchayino kuchumba wumba wano Iryn agamba taina unamawulire gwe yali yakubidde simu naye nti nno maama yennyini yalinga alikinga amawulire ga family okubanga agabulira banna mawulire abiseera ebyo bakasuku baseguya. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basangwano anali ekizime kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagabaloni okuva ku million 2.5 paka ku million 5 naye bo bakugamba nti tebaagala chapa tebaagala sima ya kinno baagala logbook emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID kasita tumala bitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziyina nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okkiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug nojulizaamu awo nga tozze wano byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash emunaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. At 9 a.m. that morning, she finally peered through my window. Ayogera ku maama we. Maama we bali basula naye wakaawo nga waali. To inform me that my father had died. Mama gy'okumubikira nti atayafudde. I simply replied, I know already. Mbimanyi naawe ndeka. And strangely enough, she didn't ask for any other details. Gwe taata wa afudde. Mama we yamugamba. Teyazzaako kirala. Teyamuteekateeka nga muwala we kumubuulira amawulire ago bamukonsolinga. Megundi ya reply yali very cold. Tata yali yakola kimaama. Ngenda chukubulira maaso. After a while she made her way into the house. Namana nayingira munda. This time with an urgent concern. Mama wenga ine kyali kimusumbuwa. Had I announced my father's death to her in-laws yet? Naabikidde kuba in-laws ba mama mukaseera ako. The family where she had her 4 or 5 other children eri. Ko Iryn nga lwaki nze nnyina okubabikira. Naye yali tagenda Iryn. Wabikidde kubali nze lwaki nze alina okubabikira. I shot back amuddiza feeling a surge of frustration nga bintamye. Why can't you be the one to tell them about my father? Babulira ku taata wange. She burst in a frightful tone mixed with panic and authority, finger pointing at me if she was about to pounce. Owulya tense moment. For a brief moment mukasera akatono I felt a bit of fear. Iryn yatyamuko. Nga lwaki mbagamba nze byange naye byaggwa mama no wagamba Iryn nga lwaki mbagamba nze byange naye byaggwa dda era tebinkwatako. Yes. Wona feel drop tata we. Yes. Era aboggoka. So why was she asking me to inform them? Aboza. She stormed off before returning about 1 hour later, this time with a much softer tone. Now come on mama no. Agonzi. No manchi yamugamba. By the way, senga osala bamu admit in this Ntambi hospital. Kijja kulabika bubi singa tomukeberako. Iryn ali mu kufirwa taata we. Mama alese emboozi ya senga ali mu ddwaliro. Lwaki togenda okumulabako. Iryn yeewunya maama wo mutima ogwo. I couldn't believe we were having this absurd conversation amidst morning. Nga bali mu kuyomba. Out of nowhere ulira wano she reappeared around 4 p.m. Ekyali awo ku lunaku mama wajja waddayo. Sawa zaali ziwezenga 10 and continued the tirade from where she had left off. Ogamba si family eyo mama nakomyeyo. Yatandikira wakoma. Ogamba si family eyo kati nga wateeka Raymond mu video yo. Raymond oyo yali mutabani wa Sengo oli Sara.
yali nephew wa Senga Sarah oli video gye yamuteekamu awo. In that moment all my previous doubts about her mano yakubye nnyo maama wano. In that moment all my previous doubts about her reasoning and discerning capabilities solidified. Mukaseera ko yategeera nti no maama we oba nkyogere ntya mu Luganda bannange alabika tategeera nnyo comprehension na bikibe na beda reasoning obazijja bwe zivaako nti nafu nnyo kwolo we yakitegeera kubanga it seemed every time a serious situation arose my mother excelled at avoiding rational thought or logic. Mu buseere ebyo babiranga mama wenga abye walanga aletawo ebintu ebyekibuyabuye ebyekisiru kwolo Iryn wategeera nti mama wange kirabika teziriiko bulungi tategeera mu njogere nyangu. Later on as I walked past her in the living room I couldn't help but remark sarcastically kala abantu bonna ne batambula ne bavaawo mu kaseera nga kano mama wanga we yeyogeza kumbe ali mukubera nga amukeneka sarcastically. Yes, by 5 p.m. sawa ziweze 11 kunaku lwa tata lwafa I began putting together what I needed for the vigil. Dalina okubanga yeetaga ogenda mu lumbe olunaku olwaddako. I carried everything into my trusty 4x4, a huge vehicle capable of carrying 7 people. Yalinawo ekimotoka kyawo kyali kyamaanyi nnyo n'ateekamu buli kimu. As I started the car nga nkumyemu ekisumuluzo obwenti okubanga nviira ekyetere. She came around the garage corner with her hands on her hips. Naawogana gwe kati ffe tugenda tutya oyagala kutulekawo wano maama olwo nga waawogana Iryn waagamba ngenda kati Iryn ewe yamuddamu ngenda kati. I replied keeping it simple. She fell silent, perhaps realizing that I wasn't interested in a fight. Just then Jonah omwana oyo akuuma askari mu compound helped with household work, dashed over shouting wamma senga nze kanzije tugende bantu babayita baseba aunt nze mma kanzije tugende kiba kitegeeza nti yali awulidde ku maama ebigambo yali awanyisiganya n'oli owekigambo wamma kanzije tugende so we bato ne bagenda bulungi nnyo watyo. I didn't even bother to ask further. I waited patiently for about 15 minutes. Na linda dakika 15 ne maama we nga talaga intentions za kugenda nabo kugenda mu lumbe okuziika. Eventually Jonah naggulawo gate nayingira emmotoka ne tu driving off okuleka maama emabega. Imagine maama asigala. She didn't call, teyakuba, teyaweereza message nemu yonna era bwatu Iryn agamba nti yagenda mu mikwano gye Zaamu ne Aida awe ekibuye n'agaana okujja okuziika webale nnyo ne bagenda nakawuke bweyogerere afo owali olumbe. I later learned from my friend Zam that Mama had actually had no intention of going to my father's funeral. Itayagala kugenda kuziika in the first place. Era mama yabuuzanga nga nkimayo ki? Why would I go to the funeral? She had remarked to Zam, yagamba Zam nze sigenda kugenda kuziika musajja oyo. Sijja kuziika. Naye Iryn yeewuunya okuba nti nno yamala n'amulaba mama yamala n'ajja mu kuziika ndowooza bazaali ensonyi. So they all came ne batuula wansi maama wange kati ali mu kunnyonnyola maama ngeri gy'ali ayambaddemu mu kuziika mulumbe wulira. They all came and sat down near to where I was. Bajja bonna ne batuula maama yajja ne ttiimu ye. My mother sporting a sleeveless summer dress yebeera etya that went just below her knees. Imagine. She also had a durag on her head, and for a moment I couldn't help but chuckle at how she looked like a retired MC or rapper about to hit the stage. Mama engeri gyali ayambaddemu nga nyanga agenda ku stage bano ba rap engeri mama. She sat with her knees tucked up towards her chest. Bwatyo ne tugenda maaso awo. So kati mu byonna bye tulimu kwati obudde tugenda mu ssaawa nnamba. Yes. So kati obuzibu bwava ku taata. Obuzibu bwa Iryn ne maama we buva ku taata we. Nti Iryn muli yeebuuza era tukana wano mu chapter endala wano nga yogera ku bamaze okuziika na biki yeebuuza lwaki nze alina okuba nga nsafaringa nze alina okubonaabona n'atuuka n'agamba kirabika omukazi ono mujjukiza omusajja ono nga maybe I was unwanted nga banzaala mu nsobi okubeerawo kwali kunjukiza omusajja oyo kuba awo abadde ali mu kutunyonnyola ebyali ku lumbe ebyali mu kuziika nga bakomyewo. So amaanyi gonna Namubiru ge baamuteekako yabirivinga gava ku taata we kulaba taata we maama we yakyayira ddala omusajja bw'atyo ddala Mubiru
eze baluwa ziyalinga nga muweleza nga mama tayagalira ddala nawe yali yuke nga mugamba tebali tuddamu sidamu kulabayo ne mukufa wano ngeri gye yamubikiramu wagirabye naye kati wano baamala okufa mbadde ndowooza kati awo ate maama yandigambye kiri kiwedde kyalibadde kiwedde kati the existence of Namubiru yalaba Mubiru omwami kyobola abantu teyakomaawo wokka wona najjanga mukyojja ng'ebiri mu chapters mu maaso eyo benja okubanga nsunayokko weyongera okgenda mu maaso eyo so wano Iryn yali mu kunnyonnyola and that is happening with very many women out there omwana w'otuuka olw'okuba omulabamu taata we alina bye yakkola n'otandika omuteekako embeera etakwatagana kati ndowooza olaba gye yatuusa Iryn Namubiru mukazi wattu biyitirivu nnyo just ndowooza olw'obudde tugenda mu ssaawa nnamba Iryn yamubuuza waba akuswaza wali ofumbirwayo lwaki kaabikukako yabikuka ne beetwalamu yes waliwo beetwalira baba akuswaza wali ofumbirwayo lwaki it's as if my life was entirely wrapped up in a relationship with that man like I was the poster child for their failed marriage. So kati abantu abaleekaana ku internet ndowooza kijja tuyambako ekintu kino nno kyokola kirungi Namubiru akuweyo ku nkalu kubanga kati olaba ogenda breaking it down kati abantu bategedde nti it was just not any other normal childhood. Yes. They are ate gyebiri kati bingi. So get yourself a copy of My Mother Knows. Kamala bulira abantu akataba kujja bayinza okukasanga. Bagende babiri nga bakagula sika sente empitirivu nnyo. Ka mitwale meka? 14 I think. Osobola ogenda ku Aristock, n'ogenda ku Tuke Books Uganda, n'ogenda Entebbe duty free. Ne ku Amazon ku Amazon kwekali Amazon era nina ne soft copy yino ngiyina nayo giraba okitegeera njimpeerezeeko ndowooza kantambulira awo nina bagamba bakandeetere naye ndowooza munnaye otambulira awo mpola okanteerako wano nze nkava eno mpola nolina bankamaze mu December oba April next year mpola such that tetumisingamu okubanga tubiwulira ate kubina ebitiisa ebiri mu maaso esaba zino ebyatuusa ne mama wa Iryn okubanga ayita police okugigamba nti Iryn ali mu kuziikula mirambo gya family members ayagala kubba ttaka n'okukola eddogo ebyo biri mu maaso eno oba okitegeera bw'otutuukako eyo chapter okomangawo Kasuku live kati wano bikyali bikyali layitiri okitegeera wano ali muzimba kibayita character bible akuzimbira maama obeere ng'omutegeera ate watatandika okubeera nga abireeta akuzimbira the man my mother's partner oyo bwe nkugambye kuba naye yamala naafu oba okitegeera maama we namwandu oba yamala naafuna omwami omulala bambi alina era owookusatu alabika abaana mikwano gya maama agireeta ate waliwo yatuuka ku baiveti abo n'abalya bova alla kati iveti yatuuka akubira Iryn essimu kati baba bavudde mu kuziika okwo Thaddeus mama mukubira essimu mama ayogera bingi kumbe Thaddeus essimu akiri ku loud speaker Iryn abiwulira mama yali amugeya byonna Yvette nakubira Thaddeus oyagala kwonoona maka oyagala kwonoona family Iryn wana agamba Yvette nti mu baana abalina omumwa oguwewera abatawemudde ne bawemula ye Yvette era mama gwakozesanga emmundu emmenyu kuba Iryn bibaddewo wano mbadde ngenda okuddako era yeye ne Yvette bayawulira ddala kabwanango era kati wano yatuuka mu maaso nanyonyola Yvette nanyonyola ba Esau abo ba half brothers be omu ku omu ne bamukoze ebiyitirivu ennyo aba breaking it down katabo ka pages nga 3 bingi ebiri muno nenye nja biva mpola abeere nga akatweyongeza yes My Mother Knows yes Iryn Namubiru yes she's letting the steam off her chest on the so many things that have happened to her. It's a book worth reading. Yes. And I think it will interest you. Ate Ntambi ekyo kyokola kirungi nnyo ogenda kutuliramu. So you can go to the Amazon nofuna akatabaako Tuke Books wali ku duty free Entebbe weebali ne Aristock. Tujja kuba tweyongeza embeera eyo naye nga weebale kujja ssebo Jaganaati tweyanza nnyo tweyanzeege yes ssebo kansooka empiseeko sponsor wange abeera omu abeera omu bannaayo
Biva Organic Kasuku gye bali, natural health products eddagala Dr. Senjobe wake up call gye kali allergies abalina senyiga tagenda kuziira asthma tagenda abalina emigejjo abakyala abali embuto abatalina mabeere buli bulwadde bonna banayigenda ku Biva Organic. Dr. Senjobe gyali kuba ku number 0702754502 bannafe abalaba entambula nabo ebbanga lyonna be bamuno watch Kasuku waliwo firimu zafilima ku muno watch muno watch Formula 1 nagirabyeko naye firimu y'amaanyi firimu y'amaanyi terevu I recommend abantu bagirabe F1 so ku muno watch ku mitwalo 3 genda oberengo subscribinga naffe oberengo la firimu zimba videos ba Uganda bonna abatali kwesigiriza ku application zonna kwetuli embeere eberenga etambula bulungi n'abasembereyo ddala olwakadde be bannaffe aba smart access bano abakutuusa smart access fresh matoke yes fresh from Uganda matoke, to Canada on your doorstep definitely tebakoma ku matoke abane cassava sweet potatoes fresh beans katunkuma maize vanilla maganjo maize flour maganjo millet flour muzigo nsene groundnuts royco blue band mukene buli kimu atenga bakola ne catering services mwabali eyo nga mwine emikolo Canada bafumbire ku mmere yeno kuba ku number +1 437 3327894 bannaffe ba smart access until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange